nga bukyali matulutulu Getulida Nakabazzi abadde yayingidde dda ekibuga okuva ennabweru gy'abeera ku myaka 84 talinze kumunyumiriza bigenda kubeera mu misinde gy'omulundi guno egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka abadde anekedde mu Gomesi wabula n'omujoozi gw'emisinde gy'omwaka guno abadde agwesuulidde okufaanana ne banne. Guno mulundi gwakuna nga yeetaba mu misinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Tuse wagenda okusimbulirwa emisinde Nakabazzi amanyiddwa ennyo nga Jjajja Kalaala kumpi abadde kyabulambuzi eri abaddusi abalala. Sosolya bw'atafa ddala atuuka ku lyengedde Nakabazzi naye kyaddaaki olugendo alumazeeko era lutambulidde essaawa emu n'eddakiika 50 era agamba olumaze okulaga omuzzukulu ekyokukola egiddako y'anaamukiikiriranga. Ate senga mbadde mulamu nandibadde nkwata omulundi ogwaka kubanga gino wakati ena nga tuli mu misinde tisaati nnya mazo zambala. Zigenze okwera ssaawa 4 n'ekitundu ez'okumakya Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga abadde mutaka mu maka ga Getulida Nakabazzi ku kyalo Soweto omugombola y'e Nabweru mu munisipaali y'e Nansana. Nga kalidde muzaamugula Jjajja Kalaala awadde Katikkiro akatta mukago ng'ayogerako eri abantu. Katikkiro ategeeza nti ekikolwa kya Nakabazzi kyongera kubooleka obuvumo bw'abakyala n'engeri gye bakuumyemu Obwakabaka okuviira ddala ku Ssekabaka Kimera. Bw'oba oyagala okutegeera omwoyo gwa Buganda ogutafa otunuulira omukadde ono lwaki omukadde ow'emyaka 9 yeetaba mu nteekateeka za Ssaabasajja Kabaka. Emyaka gya Jjajja Kalaala okwetaba mu misinde kabonero akooleka obwagazi eri Obwakabaka. Katikkiro kyagamba nti kyekituufu ekisaanidde okukolebwa okukuuma Obwakabaka buno. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina. Olunaku olwaliro olunaku lwa Sunday webale kwekumira ku Telefina omulungi yagyekumiddeko okuva ku makya n'okutuuka essaawa zino. Kulisayo nnyo okuva mu kiteregga zikoonye 3 ez'ekiro obutereevu tuba tuguze ne puroguramu yaffe ey'amubuufu. Nze Stella Nandawula tuli ku kyalo eky'e Nabweru tuli sayidi ez'e Nansana district ey'Ewakiso gye tusanze omukyala Enjasa Biggu akuliridde emyaka wabula ekyenkizo ekimulimu ayagala Obwakabaka n'emmeeme ye yonna n'omutima gwe gwonna n'ebirowoozo bye byonna obulamu bwe bwonna assa atambula Bwakabaka. Ne gye buvuddeko Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yajja n'amukyalirako. Soogera ku mulala njogera ku mukyala Gertrude Nakabazzi abasinga gwe bayita Jjajja Kalaala. Nyabo nsanyusa okukulaba. Nange jjajja. Erya Jjajja Kalaala livaawo olwo? Anti abazzukulu olwo bagamba nti jjajja gundi Jjajja Kalaala. Abazzukulu nina abazzukulu basajja bakulu ng'ate nze nabazaalisa. Gwe wabazaalisa? Otya? Oli mulerewa? Twagenda ne tusoma mu myaka gyesijjukira wano e Nabweru ku Ggombolola nga vice president. Kakati bwe twagenda bwe yateekawo abasomesa baava Nsambya nti bajja kujjanga buli nnaku 2 nga babayigiriza abakyala okuzaalisa. Abakyala bazaalira nnyo ku luguudo nga vice president kyoyo Samusoni Kisekka era ali ku kitabo kyange. Ate Mukama yannyamba siwali muntu yatuukako kibonerezo ng'okubaaki oba okusoba ng'azaala oba okwonooneka. Kyakutwalira bbanga ky'okuyiga okuzaalisa? Nali nkimanyiko. Nali nkimanyi nga era bampita ku kyalo. Kiba kitegeeza ku kyalo kuno oluddeko? Bajja wano mu mwaka gwa 5 nagujjukirako. Ensonga ya Katikkiro tugiyiseeko lumumbuko twongere tugitaanye. Ensonga ya Katikkiro bye yankolera ggwe sibimanyi. Nzaani ndi luddawa naye ng'ekinsindika bye bifaananyi byange ebyo Obwakabaka bye nnina. Kabaka ne kitange yabalinga akola mu lubiri lwa Kabaka. Nandisoose kwebaza Katikkiro
mukama wange y'omu ye Ssaabasajja nansindikira abagenyi abajja okundabako mu kiseera ekyo. Ssaabasajja Kabaka neyanzizza awamu ne Katikkiro okujja okunkyalira bwe mutyo nemundabako nemuleetera amakulu agasinga awo. Mpulira essanyu naye ntambula ne Kabaka ku mugongo. Ozaalibwawo? Nzaalibwawo ye Nnyaggo. Kyaggu Ku kyalo ki? Nammengo Gombolola Mituba ebiri Kyampisi. Olwo ozaaliddwa oli mwana wakumeka mungi? Taata yalina abaana, yazaala abaana bangi naye maama atuzaala ffe twali batya? Bataano. Oli wakumeka mu abo bataano? Wakuna. Oli wakuna. Njagala otunyumize ku waka we wakulira waali wati? Omugenyi ajja tulabye simanyi tulidde tunywedde ku lweno. Ndonywedde maama. Omugenyi ajja bamwaniriza alya bulungi anywa amazzi olwendo terubulawo emwanyi tebulawo baali bookya ne gonja lubeerera ewo otaata nga yeringa bisikwiti oba ki oba omugaati gwa kaakati tebuliiwo tetwagumanya. Omugaati gwagumanya? Gonja nabinyeebwa bisiike ayingidde ekibbuleeta ekibbo gonja ebyo byali birungi. Taata n'akula nga atuula n'abantu. Famire ye eri gye yava lwayanyumyanga olw'ebutaleeba baalulwana naye bwe yava e Buddu nga lw'ebutaleeba lusala matu n'alaga ekyabo n'atuukira ewamugula entebe awo. Bwe yava asimbuka agenda abula. Ebyo tetwabimanya bulungi naye nga abajja awaka ab'ekyalo olunaku olukulu enkoko bazisalabo. Ente yali abuze n'ente. Mu njuma wakulira? Mwenna mwakulira omwo ne baganda bo? Abamu yabagabanga taata mu basenga. Nze yantwalako awali maama omulala n'anteekayo. Maama omulala mujja wa maama we? Webali bonna mu kifaananyi awo. Na maama nandera bulungi nnyo tewali mutawaana ne banzijayo oluvannyuma wakati. Mu budde buno ng'okula mwalimu ku ssomero? Wagendako ku ssomero? Munnange ebyo tetwabikola. Twagenda kusoma gwakubatizibwa nakusibwako bwe bututyo. Bannange basibwako nze nzisibwako wano mu maka wano. Olwo okusibwako kwammwe kwamalanga bbanga ki? Tusoma emyezi ng'esatu ebiri. Kasuyiga bayibuli n'okusoma. Oli mukristaayo? Nobanga otegeera osoma wano osoma mu wali nga bakusaako kubanga bajja kubuuza nti ani yakola. Katonda ye yankola. Baasi naye munnange mukama wange Katikkiro namuwa akalabo ka mukwano nze nga nti tuline baze ekifaananyi kyange kibadde awo. Mugaa nti ako kako ka muddiiro. Olw'okuza mukula muddira oli bwa mutima. Mulamu wange naga nti kubanga nteeka kwogera mazima. Muli waka mutudde nga mubeera wano mukola bukozi mirimu gya waka. Taata alima emmere ku mugga nanteekayo ennyumba naga mugobenga enkima nga mukuba ebidde bino mukuba akantu kano kavuga enkima ati zirya mmere nga tugenda tutunda esente nga bagula ente. Mwannyinaze omukulu baaba waffe naga abaana batwale bawandiikibwe mu kkanisa eri wano kumpi Kiwumu ti
babatizibwe basome n'okusibwako awo kwe kwali okusoma olwo nga siina emyaka nga 10 nteebereza sala amagezi gafuna musajja kufumbira namala giweza yinza okuba nga gyawera 18 oba 17 abedda bafumbirwanga bawala bakulu bakazi nga basusse enzaala 2 olumu. Seerabira ekifaananyi kijja kubanga ekya taata bwe saayagala kumwerabira nakaakati andi wano ne Ssaabasajja bwentyo byeyaŋŋamba taata byonna natuulanga awo munnange nanyumiza twakola tuti twalwana olw'ebutaleeba twatambulanga n'eddagala omuntu we bamusala ekiso eddagala lino lyoteekamu n'omuzigo omuganda ansomesa kwe kulinga okusoma kwe nasoma nti nga osiba oli ekiwundu n'eddagala lino bamusaze munnamu mudduka mweyongerayo eddagala lino nga likuuma ekiwundu tekivunda neŋŋamba bino ebikoola kwegamba nkula naye olwakula nentuuka mu myaka egiwera mulamu wange nanga nti jangu jangu waliwo omulenzi tuli naye wano naye alabika kitaawe yafa ayagala kufuna mukyala wakubeera naye muganda w'omulenzi yeyagamba mulamu wange mukamwanyinaze awaka yeyantwala okulaba omusajja oyo ngenda kuwumulamu nkomawo taba ekiriko kiwagiddwa Nessa Camel Milk Beauty Soap. Ajjamu embalabe olususu olumyukiridde binnamakula enkofu ezireetebwa embalabe ate nga agonza olususu lwo n'akuggyako ne mugaba. omusolo gw'obupangisa kye ki? Omusolo gw'obupangisa gwe musolo gugibwa ku nsimbi omuntu yenna z'aba asolozezza okumala omwaka mulamba okuva mu nnyumba z'abapangisa oba ekifo kyonna ekipangisibwa nga kyankalakalira wano mu Uganda. Abantu ssekinnoomu n'abatali katugambe ng'amakampuni oba abasigira abalabirira ebintu bino nga basoloza ensimbi okuva mu mayumba n'ebifo ebipangisibwa nga byankalakalira wano mu Uganda bateekeddwa okusasula omusolo gw'obupangisa. Jjukira omusolo gugibwa ku nnyumba z'abapangisa n'omusolo gugibwa ku bizimbe byanjawulo. Omusolo gw'ennyumba z'abapangisa gusolosebwa era gusasulwa eri URA so nga ate omusolo gw'ebizimbe gusolosebwa era gusasulwa eri gavumenti ez'ebitundu n'ebitongole byazo nga KCCA ne ku magombolola ag'enjawulo. Era ng'omusolo gw'ennyumba z'abapangisa gugibwa ku nsimbi zonna ezikuŋŋaanyizibwa bannannyini mayumba bayite balandiroodi so nga ate omusolo gw'ebizimbe gugerekebwa okusinziira ku bunene n'obuzito bw'ebifo bino ebipangisibwa yadde biyingiza ensimbi oba nedda. Era kaakano mutegeezebwa nti bw'oba olina ebifo ebipangisibwa ke kaseera gye weewandiise n'ekitongole kya URA osobole okutuukiriza obuvunaanyizibwa buno oba okusasula omusolo. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ekiwoza ky'omusolo Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Yellow Beats. They call me Mr. Gugusa, aka Don Data, Owe Tabu. Yeah, I'm the Rio G, cool fire, hot ice. MTN data bwengula chokumi. Mfuna bibiri, mu dictionary double MBs, not single, but double. Yeah, I'm gangster. In fact, I don't surf one internet. I surf 2 internets. When I order for ghost meat, give me 2 sticks. Double. Those things of one app are for children. Me, I open 2 apps at the same time. I'm the worst. No, I'm the baddest. Hey, I'm the baddest. Double. Doni omuwulidde ku
Samu MB zo ku MTN ku nkola ya double. Nyiga star emu5 noti star emu noti hashi okuteeka data bando ow'olunaku olwakubisibwemu ebiri ku mukutu ogukyasinze mu kibuga. Everywhere you go, MTN. Buganda erinambule nga biri mu kago Oktoba busiro babikane bulemezi ani atwala ekikopo budube basokawo n'ekyaddondo ani atwala ekifeke okusatu shillings omutwalo gumu VIP emitwalo ebiri ate okulira n'ennyonjo emitwalo 10 tutuula mu masasa Ssaabasajja alabe essaza kye lisinga obuwagizi Nambola yawuddwamu emirundi 5 ab'ekyaddondo muyingira mu geeti etunudde ebweyogerere ab'ebulemezi mu yeekireka ab'ebusiro mu geeti etunudde ekirinnya ab'ebuddu ku geeti etunudde eriva eruzira amasaza amala muyitawo mu VIP security guruguru era ow'effujjo tozungire Namboole mwana tukeera bukezi engoma amakondere vuvuzera bakira enduulu ewera toleeta obululululu eno batte after batte bitegekeddwa Obwakabaka bwa Buganda ne Twisted Events Limited n'ebiwagirwa Triple Overseas Agency, Centenary Bank, Total, Radio 4, Enchunchuzi, Majestic Brands, VX Brilliant abakyasinze okukola ebizigo ne sabbuuni ebiyoyooto ensusu Gure ogwaffe BBS Terefine yaffe CBS FM radio yaffe wamu ne Pepsi, live for now. Airtel, the smartphone network. Kukulisayo nnyo okuva mu kummulamu okwo tuli mu kitundu kya kubiri tukyali ne jjajja Kalaala nga tukyali ewaka mu nju tata yani amanyi Yakobo Bwakabaka. Yakobo Bwakabaka. Okay. Wakubwako mu buto? Nze neegenderezanga neetegeera omukulu ky'atayagala. Tebakubako wadde wadde? Mmanyi maama yagenze ewaabwe emmere manyi bwe ngifumba taata mmanyi emmere gyalya neki ate ki nze kyakubwako butaata obama ate banno bo bakubwako oba mwenna mwali mutegeera bannanga abalala balina effujjo abalala twali bangi mu nnyumba muno muwagambye nti mwalimu abaana bangi ne bamaama bonna babeeranga omwo babeeramu abamu temwalimu nkola ya ono maama wange nnyo oli bonna babanga bamaama babeeranga bamaama olwo omusajja omufuna ndi bwentyo omulamu wange bwe yampita nga tugenda naye omusajja yali ku nnyumba ya kitaawe wali gemaka wano we wa mulamu wange olwo wali ogenzeko wa mulamu wo yantwala twagenda naye ng'afuna musajja nga tunyumya mboozi yaffe nga tuteesa ng'aga nti ennaku omwezi gundi nja kujjeeka sente zizino ddayo omusajja bwe wamulaba n'omusiimirawo namusiima ali yali mwana mulenzi nga wankula ki nvuumuulo nga asoma bw'akomawo bw'asoma ekigo kiri kumpi bo bakatuliki naye bwagenze okukula tutudde tuzadde abaana netufuna omutawaana ogwati abaana kyebaatukola abaffe betuzadde bakola ki ne bazadde wano wonna ku kyalo bakyalabye yazaala abaana baafudde ekirala kati bwafudde tebabizza nalumbe yakafa emyaka 3 kati giwedde kulumba babagatta empeta n'omwami we agenze okutuuka okumugatta empeta ng'ebbanga liyise nga tuli bakadde tubeera okuzaala buzaala mulina abaana bameka ggwe naye baali 10 naye mukama yaseetulako abasinga n'omuwala wange omubereberye abadde tuwagala twenkana yakagenda myezi n'aba yakasirika makage gali awo mwezi n'omuwala omubereberye yagula ku luguudo awo n'agaali
bamaama mbakuumire wano mpulira ekibaguddeko mpulira kiki kitaawe namwesiga namulamira namuteekako ebintu okukuuma ebyapa beera n'ow'omutuba wuuyo akoze olukiiko wano omutuba akwata ebyapa nga gwe vayisi pulezidenti we atuusa amaloboozi kunze amanya kiki ekiriwo n'abaana bali bagamba bugamba atutte ebyapa abitutte abigabi abiwadde akaana kano akawala ng'ate ffe bo balenzi twakamuziika awo wennyini omuzadde yandiraze nnyo nti ono omwana ye mwagalwa ennyo ku banne teyamulaga ni ebyo tubyogera yamuyitanga buyusi ng'aluusinga obulwadde njagala okole buuti mwana wange njagala okola oti alioko n'omuwala batudde yeebase ku buliri awo yali yamulaga ali bwe yalaba ng'ayagala kukola kiraamu yayita baawule b'ekkanisa n'aleeta n'omulala era naye asoma bubuulizi kati ennamirembe oyo ye yakwata ekkalaamu nga bali batya basatu ne batuula mu miti eri balaba ava enaazo eri tewali awulira ddoboozi mpozzi alaamidde mwannyina w'omu ali wa ssaabasajja gy'akola namulaba alina n'ekkanzu ya ssaabasajja gye baamwambika omulenzi oyo era bwe yava eyo n'amugaa nti baatugambye twambalenga ekkanzu zino nga tugenda wa ssaabasajja oba mu mutima gwe n'alowooza atya oyo gwe yateekawo mu kiwandiiko naffe tubadde tetumumanyi naye raba bwe babiwandiika bw'agenza okufa amaze okumutegeeza omuwala enfunda nga mmeka muyite mumpitire engeri gyali wali okumva mumpitire ng'ajja boogera byabo fe tetubimanya naye nyaba abaana omwana yagenwa ali waliwaki tutubira na wano kati batega matu bawulira n'abakubira essimu olwo abaana abalala bo bali kuki abaana abalala tuli nabo nange bazaala bebaleeta emmere ate ababo nabo nabo wangambye omwami ekukyalo kuno yalinako abakyala abalala yalina bangi abaana yazaala bangi mu bakyala oli owababiri owabana owabasatu owabataano n'eri mu bizinensi ye bagenze mu kkooti kati byebyo babadde ogamba ebyekkooti bagenze mu kkooti okusinga ki ekibatwala mu kkooti kufuna bwannannyini anti abantu babiggala akawunti baziggala nga zikaayanirwa ez'omwami ne sente nga bwe yazimbawo amayu wonna mu ttaka lye n'ateekawo amayu ebazisaba abamu bayaleka abawadde empapula sente tozireeta gyendi akawunti yange enambayo koba oteeka ogenda bugenzi ng'oteekayo abangi kubo nga ziteekayo bano abaana ng'omukyala gwe omukyala mukulu wawulira otya ng'omwami afunye omukyala owokubiri n'aleeta owokusatu n'aleeta abaddako ebisaabirina sinzira lwe nalabibwa kitange tewabirinaako ttabu kitange alina batya basatu kifaananya omulala aleze n'omwana saabirina ebyo nyumiza ku muganda wo bwe mubeera wano tuli bakkakkamu tuli baluganda namutuuma babiri nakato nze babiri
abaana baffe kubaza bandeetera ebyambalo basa abasajja kyenjagala okutegeera Nakato agenda okujja wano ng'omwami afudde oba ng'omwami mulamu nga mulamu n'azaala abaana be basajja bakulu sookoleke nga mbeera mu nnyumba eneemu n'omwo mwalimu omulala neeri waliyo ekiseera n'awalala waliyo ebiseera nga byonna bya mwami mbaabeerewo mu nju mulimu abantu nze nga sifa ku muntu yamuleese yaleeta emmere mubuuza eki obulamu bwe butyo tebukaluba okugjako mukama ng'akitegese naye nze baddewo emyaka gyonna abalala liyazza musango ne bamukuba n'agenda abaana be ne bamutegekera ewa Katonda omusajja gwe yafuna n'aba ng'alina obulwadde obwaffe buno obujja yasirika n'omulala n'alwala naye n'avaawo era twamujja mu maka wano yafiira wano nga tujjanjaba tugenda emirago nze muwerekera nze muzizika omutto tewali mutawaana n'abaana 10 abandekera era bonna bakuze kyenjagala ntegeere ennyumba katugambe ng'eno bweti eba teriiko bwannannyini ng'abakyala bwe tugamba nti nze n'omwami wange fe abali wano mweka ennyumba eba ya mwami nammwe mwenna ne bwe muba 10 twaliwo teyajawula wabula kati ku nkomerero yafu yammwe babiri n'abaana bafe anogoka bibatwale okutereka muterekawo kijja kiriwo nze njagala wali baze bamuziikawo njagala bwami ewa ebulemeze bowa kusaza tusibirira abaana abawala entanda mu budde buno fe abaleero tulowooza nti omuntu bw'akwata ku mwami wuwe yekka oyinza tuwa magezi ki amagezi ago nga mazibu kubanga omusajja oli yenanyini buyinza nga bamuyisa omusajja asajjalaata omwana onoomuga nti omukazi mulengere omuteme oba omuwa amagezi nti muzimbire kyenda gwe naasobola okubuulira yakumugamba mugambe nti nze mpaawange omwana nze mpaawange olwo ng'ogamba omwana nti bamuwe ewuwe kisingako n'abeera n'akantu ke gwe niboova ku nsi naye kisingako okuba omugamba nti omuvuma nga bano abagamba bamukube omusajja alina amange alina obulamu bwe atambula nga bwayagala kasaaba ng'atuukiriza naye jjajja Kalaala ku buno obulwadde obwetala bw'owagira abasajja basigale nga basajja ate ate munnange sikiwagira wabula ye mba nze mwevumira ebigambo byange nga tuli babiri naye bw'akageza nekamutanda omwana gwe nyama takuleetera ate anaayogera kiki ekireetera abaana bagamba batunda lwaki jjajja Kalaala abaana bano bwe mwali mubakuza nga mmwe bamaama mu bungi bwammwe mwabakuzanga mubalambise nti baava buvi mu kkubo ggolokofu kiki ekiri bange nababuuliranga ebituufu era baliyo ngenda kumulamu nkomawo n'ekitundu kyaffe ekisembayo toba Wulira bw'akatabula akakiko kakaawa kalungi
akasesako. Tandika olunaku ne kachai nga kaliko soya cup, kakao okuva mu nsigo eza soya ate nga tekakubya ntunnunsi owa ulcer, pressure n'abakyala abayonsa bakanywa. Sesako soya cup asangibwa mu maduuka ne mu supermarkets zonna mu ggwanga mu bipimo ebinene n'ebitono oba jangu ku ofiisi zaffe ekyengera ku lw'Emasaka. Essimu noti 7 Tata muwe usesako ne mama muwe usesako. Good feeding, good living. Reward recharginga. Check target. Dial star 162 hash. Get 100% on data and bonus. Win instantly with Mega Masa Pay. Just recharge and hit your target. Kati Richawati recharginga. Mega Masa Pay kuva mu Airtel ekomyewo nga buli omu afuna ennyongeza ya bitundu ky'ekkumi ku buli kikumi ku data ne dakiika. Nyiga star 112 hashi okebere target ya Airtime gw'olina okuteekako otuukirize target eyo olwombagirawo ofuna ennyongeza ya bitundu kikumi ku buli kikumi okuva mu Airtel, the smartphone network. Aba Eagles Supervision abasangibwa ku Balintuma Road Mengo okuliraana Dijo University bano nga bakakasibwa Ministry ya Labour, Gender and Social Development okutwala abakozi mawanga ag'ebweru okukola emirimu egy'enjawulo mu mawanga nga Dubai, Qatar, Abu Dhabi, Bahrain n'amawanga amalala mangi nnyo nga beetaga bakashiya, ba receptionist, ba engineer, ba accountant n'abakozi abalala mirimu egy'enjawulo ng'omusala guli wakati w'akakadde kamu n'obukadde 8 nga kisinziira ku mulimu kigwokola. Okwewaliza kugenda maaso awo ku ofiisi zaabwe ezisangibwa Mengo ku Balintuma Road okuliraana Ndeje University nga n'okumanya ebisingawo bakubire ku noti 754 94 82 2 ne noti 702 52 65 29 oba noti 393 23 91 75. Bano beba Eagles Supervision. Yellow Beats. They call me Mr. Gugusa, aka Don Data, Owe Tabu. Yeah, I'm the Rio G, cool fire, hot ice. MTN data bwengula chokumi. Mfuna bibiri, mu dictionary double MBs, not single, but double. Yeah, I'm gangster. In fact, I don't surf one internet. I surf 2 internets. When I order for ghost meat, give me 2 sticks. Double. Those things of one app are for children. Me, I open 2 apps at the same time. I'm the worst. No, I'm the baddest. Hey, I'm the baddest. Double. Doni omuwulidde kubisaamu MB zo ku MTN ku nkola ya double. Nyiga star 5 not hashi okuteekako data bando ow'olunaku olwakubisibwemu 2 ku mukutu ogukyasinze mu kibuga. Everywhere you go, MTN. Bonjour. Gw'omulunzi oyagezezzaako eddagala n'emmere y'ebisolo ya buli kika naye ng'ofiirizibwa olw'omutindo gwayo omubi kati nno tolekebwa mabega weegatte ku balunzi banno abeenyumiriza mu migaso gya Nutristar. Bano bakuleetedde eddagala n'emmere y'ebisolo mu bika eby'enjawulo okuva mu ggwanga erya Bufalansa ng'erimu emigaso gy'otagenda kusanga mu mmere endala yonna. Tulina emmere ya pellets ng'eno ya pre-starters eriibwa obukuku bw'amagi obuli wakati w'olunaku olumu okutuuka ku nnaku 14 n'ez'ennyama eziri wakati w'olunaku olumu okutuuka ku nnaku 7 era ng'erimu ebiriisa byonna enkoko ze byandiyetaze. Kuno kw'ogatta ne concentrates ze tulina mu bika eby'enjawulo omuli ow'enkoko ezibiika ng'onaaziyamba okwongera ku bungi bw'amagi ge zikuwa n'okuyambako okukendeza ku nsaasaanya. Concentrate w'enkoko ez'ennyama ng'ono yaziyambako okula amangu. Tulina supplements ez'enjawulo omuli Nutristar Delta Tonic. Kino kirungi ekirimu vitamins ne minerals nga kino kiyamba obukoko obuto okukula obulungi ate nga bugimu naddala nga wakamala okubugema. Delta Calcium L ono ayamba enkoko ezibiika okuba n'amagi amagumu ate nga manene awamu n'okola obutafaali obulwanyisa endwadde mu nkoko n'okuziyambako n'okuba n'amagumba amagumu. Delta Liver ono ate ye yasukka obanga agemye enkoko zo obutalumbibwa ndwadde zonna n'okuzikubamu obuto omubiri naddala nga wakamala okuziwa antibiotics. Olwo ate mu abalunzi b'ente tubatuusako Dial Concentrates mu bungi zino nga ziyamba ente z'okwongera ku bungi bw'amata ge zikuwa ate nga zeeyagaza mu nkula n'endabika wamu n'okubatuusaako Pig Concentrates. Aba Nutristar fefeka abakuwa amagezi ag'ekikugu ku ngeri gy'oyinza okuganyula mu kulunda nga weeyambisa abasawo baffe abakugu. Kati nno okumanya ebisingawo tutuukirire ku ofiisi yaffe enkulu esangibwa e Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga okuliraana Bukoola ne ku branch yaffe esangibwa mu tawuni y'e Wakiso mu maaso g'akatale ne ku matabi gaffe ag'enjawulo okwetooloola eggwanga lyonna oba otukubire ku nnamba z'essimu ez'awammanga. Messi Biko. Omupiira! Finals z'amasaza g'empiira
y'omupiira gya Buganda erina embulika 26 Oktoba. Busiro babikane Bulemezi ani atwala ekikopo. Buddu be basookawo n'ekyaddondo ani atwala ekifo ekyokusatu. Shillings omutwalo gumu, VIP emitwalo 2, ate okulira n'ennyonjo emitwalo 10. Tutuula mu masaza. Ssaabasajja alabe essaza kye lisinga obuwagizi. Nambola yawuddwamu emirundi 5. Ab'ekyaddondo muyingira mu geeti etunudde ebweyogerere. Ab'Ebulemezi mu y'ekireka. Ab'Ebusiro mu geeti etunudde ekirinnya. Ab'Ebuddu ku geeti etunudde eriva eruzira. Amasaza amala muyitawo mu VIP. Security guruguru. Era ow'effujjo tozungira Namboole mwana. Tukeera bukezi, engoma, amakondere, vuvuzera. Bakira enduulu ewera. Toleeta obululululu. Eno batte after batte. Bitegekeddwa Obwakabaka bwa Buganda ne Twisted Events Limited n'ebiwagirwa Dubai Overseas Agency, Centenary Bank, Total, Radio 4, Enchinchuzi, Majestic Brands, VX Brilliant abakyasinze okukola ebizigo ne sabbuuni ebiyoyooto ensusu. Gule ogwaffe BBS Terefine yaffe, CBS FM radio yaffe wamu ne Pepsi. Live for now. Airtel, the smartphone network. Baby Junior Jelly owulira omukwano gwa mama n'okufaayo kwa mama. Baby Junior Jelly owulira engalo za mama ansingira bulijjo anyiriza buli kadde. Baby Junior Jelly abatoge beetaaga. Nze nga jjajja bazzukulu bange okusanyuka n'okufuna emirembe. Ekyama kyange mbasiiga ebizigo bya Baby Junior Jelly biwummuza bigonza olususu lw'aba baby birimu akawowo akalungi bigoba okubutuka okuleetebwa diapers birungi ne ku nsusu ez'entondo. Baby ndunya. Hello? Where is everybody? Bayo! Everybody is watching DSTV for up to 31% less. Subscribe or get an upgrade to DSTV Premium now for 219k. DSTV Compact Plus for 129k. DSTV Compact for 79k. And DSTV Family for only 49k. Enjoy world-class entertainment on DSTV Kubeyo. Let your pockets also smile cool. Terms and conditions apply. Kulisayo nnyo okuva mu kumulamu tuli mu kitundu kyakusatu nga kitundu kyaffe ekisembayo. Jjajja Kalaali, otandika ddi okwenyigira mu by'Obwakabaka butereevu? Okuva ku munnange Ssekabaka yennyini taata Mutebi. Emisinde gya Kabaka Obwakabaka ntujja nabo buuli wano omulangira aga omwana wamwe wuuyo ekirenzi muki mukulu okiragiranga emirimu ekirenzi ekyo kati musajja mukadde kakati bwe tubadde ne Lukanga bwe tufunye ewe ekifo bambi gye yadda nigyatadda sitwamanyayo ng'ate naffe tuvaayo nga tujja kigula wano. Kyekibajja emmenga okugula wano ate? Tufune ennyo mu kyalo awalimirwa. Ekitegeeza mulima wano. Otyo kibanja kiramba ku ttaka lya Kabaka. Kabaka olwo Kabaka ndiba jjo bwe batuusizza okumuteekako enninga okumuwanga olubiri najja n'omwana ku mabeere nga ngenze kungubaga ku mulembe gwa Ssekabaka Muteesa. Ngenze okungubaga tuli wano bamubise ebulaaya afudde. Ebikopo byakyali byadiba byali wano mu ddiiro ngamba musajja wattu omundu yabuze ennaku tezaayita oba mwaka simanyi nga baga nti Amini yeetala mukama waffe okubeera eyo
bweyetaje obote nga naye ayingira bote yawamba kabaka era yakuba olubiri Amini kakati yeetala omuntu gwe baayogera nti yafa senga bamuteeka wali mu makaaga awo wonna nafunayo ebifaananyi birina baba ngenda okulaba nga bagambye nti Amini obote amuwambye bote bamuwambye Amini agambye nti akomyawo engeri ya Ssaabasajja Kabaka mu Buganda era eziikibwe maama twasula Namirembe mu kusaba enjole bagireesi omutuuka ku nogandiriwo awo wonna wavaawo kakati Katonda aleese ekyenjawulo nti omwana Mutebi wuuyo bagambye avaayo bamuleeta bamuteeke ku ntebe ya kitaawe saasanyuka nze nga nteekwa kusula eyo ntandise Obwakabaka okubuteeka okuva ku taata otuuka ku ani Kabaka ye kitaffe Ssaabasajja ye baffe ye nnyaffe kyenava mukomereza ne muga nti munnange Katikkiro ssebo taata nga nva wano mu ddiiro wenjogerera onoolwala onoogenda waani bote amanyi abantu be beyateekayo ogendayo ekiruddi bakujjanjabi oba gwe Ssaabasajja bakutwala ekiruddi bakunaaze bakujjanjabi osaanira eddwaliro mu ttaka lyo lyolina nti Obwakabaka lifaanane mulago ebeere ye mulago ensi yo naye kakati Buganda ogende mu ddwaliro oli ajaga gwani erinnya limumala n'emiziro lutalo ki lwe walabako luno lwa Museveni Museveni walabako ngajja lukusanga wano mu makaago wadde wali n'okola otya tweggaliramu nga ne baliraano basiba ebikunta abalina obuyumbayumba nti bannange muleke azze nekkutiya ajezinze nti nja kusula wano oba ndi oba sirya nyumba bagikubye oluggi nja kusula wano nga tujjudde mu nyumba enjala Lugaba yamanyi omwana wange oyo asirise emmotoka yajja etambula ku luguudo amatooke veeyo ku lutalezze naga nti jangu wano tekula amatooke gonna bagasse mu nyumba anaalya eryemba anaalya eryengedde oba munaafumba geminu mwamunaamanyi natekula akamotoka nakateekamu mu lukuuba awo twatuumawo mu matooke ye mwana omuwala oyo eyakaseerera avudde ku nsi bubaka ki bwolina eri Ssaabasajja ebigambo ebyo eddwaliro naye n'omwana n'omuzaana ali luddawa bajja kumujjanjabira naawe okugulu bwe kubaako ebbwa bajja kujjanjabira kubanga bagenda South Africa bagenda bweyo onoogenda wa kiruddu amatikkira g'abeene wali luddawa twagenda enaggalabi agasookera ddala ge gonnyonnyo naye twakoma ku muggalo ng'awo na batuttewo ebifo babitutte
nga kiki abantu nga bangi bwe twatuula eri ebweru eri ku miti eri gye muvudde ku luguudo abali eno ne bagamba abange mudduke mukomeewo eka ffe tuli ku tivi kwe tulabira ate ffe tuli mu bujja eri mu miti gyamuoba bavuga kudda kutusanga bannaffe nga nyumba ejjudde bamukola laba bwatudde ngamba twasiruwadde twalabye nange kigambo kyassanyu mpozi ate agabye mu 5 ge yaweza omwaka ogwo tewaliyo ku jubilee lwaki samanya anti oluusi binnema okuba nga sisobodde nga kati bagenda egindi enkumba nabula ntwala wagenda biraga omwaka guno enkumba saafuna ntwala tewafuna kutwala nabiwuliranga ku leediyo abantu kakati emmotoka bazigambye zikomeerere kakati nasalawo njagala kutuula emisinde olwo oteekateeka kugikomyawa emisinde bwe bagulanga ku leediyo nga era bwe nayogera tigira mugire taataalange tudduke tukole ezeddwaliro kyekikusinga okuwaliriza okudduka mu misinde gino kyekikusindiikiriza okudduka emisinde n'okuba ye kyalagidde nteekwa kukibeerako yagamba ayagala kuyamba bano abakipisikula nga tumulekera najja nagaa kati bannalubiri otyo oli mweteefuteefu okudduka paka lwoliva mu bulamu bwensi otyo n'omwana mulina omulenzi akato kali eyo engulu wajjajja waake yakafu akono ow'emiggo kawezezza 10 naye nkasomesa omujja mudduka era bwe twali lumujjo netudduka netutambula netutuula wandi wetutudde netulya akanyamafu akafu akasiike mu nsawo oba kinyeebwa na butunda oba gonja nga tumala kulya nga bubaka ki bwolina eri abalina amaanyi ngaate nno bo tebaagala nakudduka nze mbawagira era bonna abaana wano bennina bagandi mwe mubeera awo musiruwale nze ngenze emisinde gyabe ngenze emisinde owa boda muyina antwala akulinda amadda mufuna nanti nabo baba baddukidde bagenda ojja kumuganda ganansa ndaga kawemba ng'otuula ngaakussawo ogenda tebiwedde kyonna kyoli mu nsi muno oli mumativu wakiri naaba sisobola kudduka eno bendera yange ya dp oli munnabyabufuzi ngambye bampa akatambaala ne baŋŋamba baani abaakakuwa abaana nakeegulira ne bagamba olugoye luno lukola ekyo ne bwoba abalangira bange webali wano eruddaawo ndi mubalangira beereere musanje abo tebampa maanyi kuga nti oli muntu wa kabaka mutabani wuuli lukanga oyo si ebyobufuzi obyagala obiwagira ate dipi omugyewo ate bagamba nti bakuziika bakuteekako olugoye nze nembeeramu ekyo ebigambo byo ebisembayo olwaliro nga tuggala nga tuwumbawumba waba manyi nti balinziika abaana ne bwebabulawo abaana ne bwebaggwawo
era bayinza okuggwawo omuntu nga nze gwolaba akadde oli yandingenzeeko n'atabeera ku kino omukadde oyo nange natuusa kutambula maama wange oyo ngaaliwo baako kyogamba obwakabaka bwakabaka ekigambo kikino neyanziza neyanzegesa abasajja n'eddwaliro nalisaba ne bwe buli baddi abali baawo n'abaana n'abazzukulu bali bajjanjabirabo omulungi ali ku terefayina eyaffe lugendo lwa jjajja Kalaala muyizi tasubwa mu buli nteekateeka y'obwakabaka era tumugira okumujjukira nti yadduka emisinde egy'abeene nga buli mwaka mwetegefu okugidduka era nga mumuwulidde nti ajja kugidduka okutuuka lwanava mu bulamu bw'ensi eno akuddira mu luyimba taluwoomya nze Stella nandawula mu buufu bwatyo watambudde tubagaliza kiro ekirungi awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka awangaale emyaka bukadde